Alright. Webale kubanga atera ko oli ku Prejani Media TV kugamba nti ekyokola ky'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira okubanga liking ate no commentinga atera ffe wanino tuba twasalawo kubanga tubasavinga mu mutima omulungi kagwa keketonye tugenda kuba ffe tubaweereza nga tuba wanino amawulire ku Prejani Media TV kakati gwe nno abaleetera naba subscribinga okone awe wali akantu akamyufu tubeere nga atera tukwanaganya embeera ngamba tubeere nga ate tubatwala maaso n'amawulire ganino agaba nga gakagwawo ge bayita kagwirawo instant. Kakati esaawa zino twogerera omukyala amanyiddwa nga Mama Fina, mukazi wa mutima mulungi nnyo nga bw'okiwulira, abantu abasinga bamwagala nnyo nga bw'okiwulira, ne lwakuba abantu abasinga ennaku zino bagenze bamukyawa lwa nsonga alimu kali akatima ka NRM. Manyi abantu balance okuba nga bamugattika n'ebyobufuzi nga bagamba si wa people power wa NRM. Naye nga kuba esaawa zino wenjogerera ku bakyala abalina emitima emirungi mu ggwanga wanino, Mama Fina y'omu ku bakazi abalina emitima emirungi ddala nga bw'okiwulira. Era ku mutima gwe omulungi yavuddeyo n'ategeeza nga bw'agenda okukwata miliyoni 10 bweddu eza Uganda abeere nga aziteeka ku mukolo gwa Rema Namakula. Tumanyi nnyo bulungi nno nga Novemba 14 e Nabbingo Mwakiso Rema Namakula wagenda okuba nga bamwanjula bbawe ayitibwa Dr. Hamza Ssebunya. Naye ng'era Rema yavaayo njijukiramu nnyo n'agamba nti nno oba olina ky'olina kyonna tewali buzibu ffe twaniriza osobola okubanga otuyambako okubanga okuza omukolo gwaffe kyategeeza kubanga oteekayo kasente bakagalira ddala. Era Mama Fina kwe kuvaayo n'agamba mwana muwala munnange sente ezo zino zenninawo tubeere nga tukwanaganya embeera. Mama Fina n'awayo miliyoni 10 bweddu eza Uganda era zino yazitaddeyo ddadda nga bw'okiwulira ku akawunti zibeere nga ziddukanya omukolo gubeere nga gugenda maaso obulungi nnyo ng'ate tewali muntu mulala aguteteeganyiza mbw'ate sente tezimala. Mama Fina yabiganye n'agamba owaayi sente zino ze tulinawo tandika otuteeka mu mukolo, naye nga kyekiwambye ekiriwo Mama Fina okuba nga ataddewo miliyoni 10 ku mbeera eyo ey'omukolo gwa mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula ne bbaawe Dr. Hamza Ssebunya. Subscribinga, likinga